BOCAT TV Nera kaye wasoma bya accounting not so njagala otubulire ebintu bino Minister of Finance yavuddeyo negenda mu kakiko ka parliament iba nesaba parliament ejikirize kwetukoma bewole sente okuva mu standard bewola nyo Stanbic Standard Chartered Bank yes bewoleyo sente zibayambewo bezaleko mu finance year zibayambeko kuzimba infrastructures kubyamasannyalaze n'ebirala bagala nno sente za euro obukadde 455 ze dollars ndowooza obukadde millions era 466 Mwami Besigye n'avaayo n'agamba sente ezo niwankubadde bazaagala ye yakiise bagala kakiko kabakize bewole sente okuva mu bamanerenda nze mbadde sikimanyi ne mu Uganda tulina mu bamanerenda abawola government ffe twali tumanyi eno bazadde baffe bewola mu manerenda n'asingayo akabanja ne bakusasulira fees n'osoma bwe zigaana ne bamusalirako akatundu n'akatwala ekitegeera Mwami Besigye agamba nti baagala kwongereza ku budget eya State House kubanga ebadde ekendeddemukko kati baagala bajongereko era n'avaayo na stating n'agamba State House ya Uganda bakozesa billions 2 buli lunaku luli ebadde kam 1.7 1.8 ogenda mu State House kuba gwobeerayo ebifaananyi mbiraba naliyo sikyaddayo biki bye mulya baki kye muli ekyo accounting afu ku sente omanyi ekyo bafumbayo sumbusa emu yakakadde ile sorokuba yakakadde busumbusa bubeerawo mu bungi emmere kulina okubaako ebijanjaalo ebisisi bikalu ezo sente budget buli lunaku State House ekosa billioni ezo kati bala omwezi ekosa mmeka nezo sente tebateekako ntambula ya Museveni entambula yo Endala eri ekanawa Museveni avudde madama iyo nawe bazemu bino just kubeera wao kulya kugabako kukola ki ani akola shopping ya State House tosala namumanya mugagga muvundu yagenda n'agula nakati n'Enyaanya ekiganda kya nakati kye tugule n'ebitaano n'akigula obukadde 2 ezo sente zebawa State House tebazijiwa tikulya era zonna bazibase actually yegenda kuba topic ndoza atukomyewo naye kankiyite mu kwakwayo let me tell you ezo sente Museveni bazimuwa government eno Museveni bamusasula obo president musasula million 3 buli mwezi kati yeza abayagala ezize zezino osabota sente zokozesa ewaka nga zisinga yes asura campaign Museveni yagitandise dde tola mwana we byatambula oluze sente azijjawo natusene ndowooza nti obange libingi nti State House ekyazanya abagenyi tebaliyo abagenyi bajja ne balya tenti ebeerawo eva n'abasinga nno tebalya mujja ne bawa amazzi baka soda ne mugenda ne mulinde omukulu ate bazelinda mukulu nakulya twabazeemu kati Museveni sente zagenda okwewula nti okwongereza ku State House yatandise campaign olaba omwana we byali mutambula mu Arua kati naye omwaka ogujja agenda tutambula lwakuba kati ye kati ekiraga nti omuntu akoze mu myaka bw'atambula gy'atambudde avuma atandise obbajerega abajeregajerega nti aba bajerega banyumirwemu yagambye mubeera mutya mu bwavu wano abasoga naye nga yennyini akimanyidde era bidde nabo bayiga okunyiiga yo gomanya banyiiga balonda Bobi Tamunge omanyi ekyava ku ekyo ebikajjo bye Busoga omwana yali alima ebikajjo season ngezo n'agula primo Museveni n'aleeta abantu ng'okulima ebikajjo bitunda olina kuba ne license nga bwe bagala okikola ku mwanya ne banoonya license ng'abaziina banoogu balinga aba banoogu omunoonya n'akubula kati abasoga ne bagamba kanima ebikajjo ngenda bitunda mu Kenya ne baleeta etteeka tokkirizibwa kutunda bikajjo Kenya ekyo kimu ekyokubiri tokkirizibwa kutunda bikajjo beyond 25 miles kitegeeza obirime kamuli olina biguza awo okulinaanye so si bitwala eri yiganga biguza factory nda bangambye nti omuntu alima ebikajjo bye n'atikka loole ennamba nga bw'ogirabye yeye ebikajjo n'abyevugira n'abitwalayo ne bamuwa emitwalo 12 obadde ogamba oti oloza nkulimba
nga n'amafuta gage kubwavu waza bote babigulira mu nnimiro mbobiri nankani anti bana balina license be settinga price sikakira era tunyigira bwerera abayindi kakangubulire nze ngula akasawo ka sukali ulensembe okagula kabadde ku mitwalo 22 akasuka oli kufiziza abaana banozinywa azinywa mu kacyayi nabakanyi nako kana kazawo ka sukali kabitala nekakira yatugamba akasawo ka sukali akatunde emitwalo 3 kwena yetamanyi kalinyira naye abakagula kamanyi muri mujje n'omu onayogera ennyavu mu Abaganda nangamba yani otafire oyagala tasobola kwogera Luganda nengaba nange sukali yamwekomya beba muku era olumu Museveni yamugava mu bya sukali era nze sikyanyigira abayindi ku fact sisobola kunyigira kakira era naye tubanyigira naye bano be babawo ettaka actually kyenyigira bano baze mu buyinza ngeri ettaka weri abayindi balirifo era nange kyenyigira kakira batugamba balima ebikajjo ku old fashion wogende Brazil basinga okulima ebikajjo tebakozesa technology bano kubakozesa nti okozesa ettaka ddene olima ebikajja ebyo byavaawo ttaka ttono nga bikuwa production ennene naye ekisinga obukulu ebyo byonna kati kankubulire njaga tusimbe omutwe nti obwavu bwa Uganda bugenderere gavumenti eno ekakola kagenderere okwavuwaza region nti ebusoga ebikajjo babimala bwe bagenda mambuka bali balima gundi simusimu omulaba bali batwala simusimu mu UAE wallahi babigala abapamba bo bakoma byonna byafa kyovola bamala mu east north bali bazze mu Buganda okusanyawo emmwanyi katikiro wa Buganda natuyamba era sebo mwatukuba muko mwasoka nemuzitutemya nemutulundisa obusanyi mulinga tulire manyinga ekisajja paka katikiro Peter Mayiga ne Kabaka ibazukuka nga Abaganda bagenda fo bwavu bali mamulinga omalo mulima ne bagaya katali tekaliwo vanilla omalo mulima ntikaliwo wekyatuka ku mmwanyi katikiro wa Buganda tumuwadde akalu tumwebaza nimuleta planeti ebyo ya Museveni yadiba nabyo Buganda neteekawo kampuni mmwanyi terimba buli alime ate kati n'abazirime mbalala bazireta mu kampuni ya Buganda kati yo bagita batya mugiyita mutya anedda bo baga tugitwala mu Buganda abanyankole n'Abaganda baawula Museveni yayagala baawula mbalewa emugambe mmwanyi teri kulimba byonna bo bafuna kiringa nagamba omuntu nti basajja balaba omanyi batumuyita basajja baleba bamuyita era ogende nja kubulya ne bava munne baali bamuyita bava munne bakizula nti Muganda baatwala kagudu owai ne mu withdrawing ne mukataleka ensi yonna ake kumwana anti kati laba nga yo namuzanya kifiiriza negwe emmwanyi tugitunda kati era katikiro wa Buganda wamma twagala okwebaza buli muntu yenna oba oli mu North oba oli luddawa kati bafunye ensimu ya kampuni bagita emmwanyi terimbo ya Buganda erima bulimwa bagula buguzi buli ayina emmwanyi ebya penalty ne Museveni BDB tugitwala mu kampuni ya emmwanyi terimbo eya Buganda katikiro wa Buganda jawoomyemu omutwe gwomanyi mu Eastern waliwo omusajja mwerabidde erinnya addira emmwanyi n'agisunsula naye singa Museveni gwe yawa sente ze yawa penalty Bannayuganda tebandi namuwulira awolereza n'agamba even Benetti teyalina mu kirowoozo kya mmwanyi biki oleeta otya omuntu atalina knowledge ku kintu anti temakitegeera baali bamusasula penalty yomu batukolera public relation mu bazungu kunyonyodde ombuuziza budget ya Uganda nti Ministry of Finance egenda kuwola billion 2 kwongera ku budget ya State House ne kugamba abaye bate bagula butungulu na matooke baba bawadde ku sente ezo zigendo tambuza project nga zino zolaba muhoza agenze mu Arua Museveni azena agabye bye bali mbatanse bo campaign chovolaba kine kya Bobwe nkyaba kubye nyeche Dubai bakujanjabira bolwala oyagala mbabuuse nkale amalwaliro structure zaago nze nejjako DNA nteeka wa Dr. Lubega era wendifa omuntu yenna naga nti aleeta mwana wa wisdom agenda nga amujjako DNA tebagenda ne bagibbayo tobalagiridde Dr. Lubega liri ddwaliro omanyi lwaki nkubuuza waje bakujanjabira kati zino biliyoni 2 ekakerenge omanyiwo kakerenge yewa ziri mayiro 17 okuva ku State Square ekyo kyalo kyaffe nakyo kakiringa awo batambula miles
batambula miles eziwerako like miles nga 10 okuva e Kakerenge ne bagenda e Buwambo okubajjanjaba muwereze center 4 ndowooza Buwambo wereze center 4 naye nga batambudde nga bayise mu byalo ndowooza nga 10 kati zino sente zemugerako zemulya bilioni 2 zemulya zemukozesa wiiki ffe zisobola otuzimbira obulwaliro obuwereze center 2 ku buli kyalo kanso yankuddemu negwe olowooza Museveni afaayo kati gwe Museveni nemukera nga mufa 10 ekakerenge ogaye kakerenge ne bamulaga ku NBS TV nga mufa 10 tekimugana mutabani ogenda mu Arua kulya pate Museveni bali abana nabagamba mugende mulaba abana abekanyugo Dubai ba Western wale mudenga akoze statement yagamba nga ali ku TV ya Kenya yakolera ye lubutolwe bana be nabazukulu be oba mutambudde mailo 10 paka Kakarenge kuzaala mutambule muzaale omwana oba mukazi wo oba mutwale Kakarenge ku gaali egomba manyiyo nafa egombe ngoiso wale kapeke wasa Salim Sali gombe dawa ne wasalimu Sali kapeka semuto kapeka masulita kati waliyo na edwali balita gombe kati abantu era si bavuga obugaali okuva e Kakerenge oba emigadde kati olondako ewe kumpi either ogende Buwambo oba n'ogende e Gombe kunyonyodde afuga Uganda gye mukoma okufa muba muyambe n'omuyamba kubanga singa ali afaayo bobote betwevuma kale bamakinga sure nti necessities ziba malwaliro ago ono nze mpita wekawala nendaba abantu bave namungona nasa nasimewa ne bajja mu mwere doliri namu kati rumunga ngenda odikolako case study nalaba abantu bangi nanteyako mask nga nyingira afuna omusawo nga mugamba nze case study wana abantu abeerawo mubakolako dino omusawo alaba abantu bameka yaseka noseka n'agamba ekisooka abantu bano betulaba era omuwuliriza n'omuwandikira eddagala naye ng'okimanyi talina ssente zigenda digula kubanga nawe toliyina naye ng'olina mugamba oli mulwadde kino weetaaga lino eddagala teririiwo kandi kuwandikire naye nga nawe okimanyi waddayo agenda kufa oba asobola okufa oba Katonda ng'amuyamba bagamba n'emulago bakuwandikira panadol omugule ebweru taliyo sagamba mukwano gwawe yantwala emulago yantwala yaŋŋamba kaye nzadde omwana we yalina oba kiki oba ekundi oba whatever kati nga nfunye ne chance agenda ko emulago nga ngenda mu wadi y'abaana ndaba kye nalaba wadi y'abaana mulimu obutanda bwa line kati akatanda katono kalina kubeeramu omwana omu nga bateekamu abaana aba babiri kati bulira ebyo bya bulijjo nzijja nno no lindako ngenda si babiri kati abaana balina kuba bati babaki kekana katanda tabateekamu babateekamu basatu kati wansi ne bateeka wansi waka akatanda ne bateekayo abaana babiri kati naye ekyanneewunyisa bano bonna abaana nga balina kanura naye eri wansi waliwo kanura kati mwate abajjanjaba abaana abo muba mu lukuubo kubanga wano waliyo abaana wansi ne tuli ku baana nno bato nava emulago nga ndwadde nendayira olukuddayo ku kye nalaba psychological I was tortured kati olinga atuduulira sebufa ababeerayo wagendayo olumu n'olwala nalwala nali tortured nalaba abaana nendwala neŋŋamba abaana katande wabadde omwana oyo eddagala ebamuteekamu erya kanula aligula awandege yamufama era nakyo bakiŋŋamba noono ennyini gwe nasanga baali bamuwandiikidde ng'alina okugenda era yagenda mu Ven Pharmacy adduka aleeta eddagala omwana oyo yali abadde oba omutima gwati kyonna kyali complicated nnyo kati n'alireeta n'aliwo omusawo ate olina okwanguwa wagamba jjukira dda lwaggulu ate waliwo n'abalibba bannansi anti olina okuba nalyo bwoti ate mwabo abajjanjaba kati ng'oyagala nnyo feva omusawo akulabe nnyo waliwo bwolina okuwaayo omutwalo gwe babe nga bakuwanguya otherwise akaana kasobola okufa okimanyi nti eddagala eryo nkugambye aligula wandegeya naye ate n'akaana kafeera sorry akaana njukudde muwala wange bamuyita Robina akaana kamala ne kafa okimanyi nti bagamba emulago teriyo ddagala ate drug store ne mala neyo kyeddagala nti tutudde mu store kyenkunyonnyodde SULA
abakukulembera baagala nalawo ono osimanye someone oyakulira Uganda Medical Store byonna nze nabyogera wa Joint Medical Store nankubira nanga wisdom eri bagita National Drug Store simanyi bitya nga babyawula mu I don't care oba byonna babyawula oba bitya nayogera ku TV ne baba sopa tablet ne bankubira wisdom netta bano bebocha bana kati kankubulye kigenderere SULA mpuliriza abakulembera Uganda gokula bango obona kigenderere gokufa kati kankubulye goloza lwaki bebaleta eddagala lyotukuba bamala kuleta Ssaabasajja Kabaka alyogerere kwate tukyabesiga oli aleta kati bwokimanyi nti twagula twawa omukazi Ministry ya Health twajwa over $2 trillion okugula eddagala lya COVID tebalina ne baagula byonna twakozesa baatuwawe bali tuwabuye ekyo kimanyi kati sente zagenda akedi zaguka era linda ke Ebola kati abayo Ebola ali mu nze siwakanya Ebola ali mu Congo Congo jaje tunabayo bantu bagwa ne Uganda wallahi SULA Ebola lwakuba bakwatu wansonyi bayina okugenda Congo n'amabaafu bamuyoleke Congo bamulete mu Kampala bagenda Congo n'amabaafu ne Frasca batuuke Congo bayole Ebola bamuteke mu Frasca bajja mu Kampala bamuyiwako waliwo yagambye muyabadde jasi babadde bagala kuwaako baana bakola mu birombe holiday mbwera kati abaana bali mu holiday bali mu kunywa mu ngenge mabbala gya Kisaasi Ntinda bwe basitula zikkalina gwe kati buli kirwadde ekibeera wano era Ministry ya Health ekiriwo omanyi ekiriwo banyigidde nnyo ensazi tuwa obuyambi America wetwagibuusa weyazze yega tebawa sente ebawa bintu in kind era namulaba Ministry ya Health yanyize era kyobula basanyuse nnyo omukyala Princess Anne weyazze batambudde naye mulaga eby'Ebola tuyambe tubonaabona kani omukazi yalabye bwati weyazze yabagambi bali mu byetaagisa sente nalaba ne Minister Jen avayo agamba magamba nafunye simanya biliyoni bweziti banaye nze tebannazimpa bampadde bikozesebwa naye mubagambe nga mwe abamawuli ababiwandiika I need the money teryamuwa bali abazungu twabalabula kati abe Museveni yasooka najja COVID n'agamba abantu mumpe emmotoka bwezi ne tuzisonda ne tuzimwa we twazimwa kampuni zagenda okulaba abavuga emmotoka banoogo weyaddamu zisaba waliwo yaleeta bonna buli omu yasirika babenyiye kati akedi ezige kati Ebola babadde babaze buli omu ositula yakedi ng'ezeezo bwe banagaana ofuna sente nga izo kampuni ziganya obbawa sente SULA ogenda kukeera Ebola ng'atuuse mu Kampala ogenda okulaba abawabafa balookinga down one those people they don't care about us bagenda kugenda Congo baddira Ebola bamuteeke mu mabaafu ne mu Frasca bamuleete wano bamuyiwe Kampala ondabye mbasiibudde mubeere bulungi mweraba BOCAT TV Neera.